Amanya nze King Smith wano ku BTM TV nga bulijjo program before 5 mbaniriza nyonyo. Thank you so much for watching abatugoberera ku both online ne ku live TV wano mu Uganda. Olunaku lwaliro tumanya muli mannya agagenda maaso mu ggwanga era nga kwe kuli eggulu erya breakings olunaku lw'eggulo okwavudde omusumba omu okubanga akwatibwa Nemuli Siraje ate nga yalabiseeko ko kulisi yafulumye okuva mu anti-corruption akakiiko akakwasaganya ebya corruption. Yes, kwabaddeko Pastor Mondo Mugisha, kwabaddeko omuntu omu amanyiddwa nga Catherine Kusasa n'abalala nnyo list mpanvu n'omwami amanyiddwa nga Hillary. Naye olunaku lwaliro kyaddeko ko ku Nabbi Bright agezeko tutaanya ensonga zino ekyalowooza kyeki because naye sometime back bamwakuzingako ko ku nsonga ezafaananyizako bwe ziti ne n'avaayo n'approvinga muno teyali guilty, yali musajja yali innocent. So olunaku lwaliro muneyongeko nga twogeramuko naye omukyala Nakalema akulira akakiiko naye ayogedde ng'emumulabye. So kati tufuna ate ku saidi y'omusumba, saidi ya Nabbi ali mu nzikiriza eno eyavuddeyo kulaba muno abantu bano abava mu nzikiriza y'emu bakwatibwa abeeko n'ebyatunyonyola. Tukwaniriza ku BTM TV. Nange ndi musanyufu nnyo okubeera ku BTM. So kubuze kuba tulaba abawagizi bo n'abagoberezi abalabi ba BTM TV mbalamusiza mu linnya ya Kristo Omunazaalesi, amanya nze Nabbi Muyingo Moses Bright akulembera Godizing Town International Ministries. Nabbi Muyingo Bright, katutandikirewo ensonga zo waziwulidde ez'abasumba banno okukwatibwa? Ensonga naziwulidde bulungi nnyo era buli wenfuna chance oba okulaba oba okuwulira oba okuwulira ngambo era ngezaako era okubiwuliza. Kituufu abalokole oba abasumba oba bannabbi b'omulembe guno muli bafere? Kituufu teri musumba omufere. Omuntu yenna afera aba takyali musumba. Kituufu kiri nti omuntu yenna yena we bakuzaala nga weddira mamba bwokera ku makya n'olya mamba oba tokyali wa muziro gwa mamba. So katubuuzeemuko how well did you know omusumba amanyiddwa nga Siraje? Manda mpozi oba yakyusa erya Ssemanda. Nasooka omulaba gwali mwaka gwa 2000 nzijukira gyali nga 2013 2012 yajja we nali nakala obuweereza we bwali nga ebiseera tukyapangisaawo. Yajjanga omuyimbi bwe yamala okuyimba najja mu ofiisi yange naŋŋamba musumba bampita gundi mpeereza ne mugaye nkulabye naŋŋamba taata ndi muweereza naye mbadde mpulira nina ekirabo ky'okusumba naye njagala omuntu akifuula taata. Neŋŋamba by that time brother Semanda Siraje, by that time yali brother. Ne mugamba nze okuzaala omuntu yenna nteekwa okusooka okumala naawe ekiseera kubanga nze by that time nali naakasiibula ewa kitange my spiritual father nga nsiibuddeyo bulungi nga mpeereza okumala bbanga ddene kati nga sobola kumala gazaala omuntu nga simutegedde era nagezaako nnyo. Yagezaako okusaba ku kyaki era abamemba ba Godizing Tower abaludde ne Godizing Tower bamumanyi. So ndowooza yagenda okulaba nga oba mulwisa nga nze naye okulaba nga takyalabika which is saamulondoola gyali. N'addamu okumusinkana namusinkana ku Prayer Mountain eSeguku gye tusabira abasumba n'abalokole abalala ne mmanya nti aze kunoonya Mukama. Nambuuzangako oluusi omusangayo kiro oluusi misana nemuleka n'addamu okulaba nga mulaba emu ku TV ng'ataddeko bulango ng'atandise obuweereza. Nagenda okuwulira nga waliwo bye bagamba awo ebyalinga ebyatakinga obuweeza bwange which was not good at all. Naye era nange nenteereza ebyange binali kubanga ku mukutu gwe twaliko wali ebyaliyo. Kyemanyiiko ku musumba Siraje kitonotono sigendangako ku kyaki ye sigimanyi nawe efaanana. Nyinza okuba nga siina na simu ze. Omusumba ono bw'amala okuva mu bulamu bwo ng'oganya okumuzaala twogereko ku saidi ya omusumba Mondo Mugisha ye omumanyi wali omuwuliddeko wali oyogeddeko ne wali omulabyeko? Omusumba Mondo Mugisha ndudde nga muwulira nakamulaba physically mirundi ng'ebiri face to face. Omulundi ogwasooka namusinkana era ne Siraje nga Siraje amaze okufuuka musumba. Nina hoteli gye nalimu ne bajja baali babiri engeri gye nali mmanyi Siraje nambuuza
ne mubuuza nangamba sinkana Musumba Mondo, ne mubuuzaako ne batuula ku meeza ndala, nange ne maliza ne tuvaayo era we nali ngenda ne mbasiibula kolo namulaba olulala namusinkanako waliwo ku Dembe FM yali afuluma nga nange nnyingira naye kolo tetwabuuzaganya kyemmanyiko ku Mondo. Oli yandirowooza maybe gogaana okuzaala Siraje maybe kyekyamuyigiriza egimu ku gino emize egigambibwa mbu tukozesa ekigambo ekyo for speculations egimu ku egyo gyamusibiza ng'obufere. Siyinza kumanya oba kituufu yafeze ate siyinza kumuwakanira kubanga tulina obuzibu bumu mu buweereza. Obuweereza bwa Kristo buyingiddwamu nnyo abantu okwagala okuweereza nga bajja n'intention emu ey'okugaggawala. Naye ate ng'obuweereza bwandyesaanye kubanga Katonda gwe tuweereza ye mulamu era akola. Era ekituufu kiri nti tosobola kubanga oweeza Katonda. Bayibuli egamba nti siitangako zadde lya Yakobo okunnoonyeza obwereere. Kati tosobola kuweereza Katonda n'otaba bulungi. Naye ate kibi nnyo okuweereza ng'ate b'oweererezaamu nga bo obanyuunyuuta. Abantu abo be balina okufuula okubeera obulungi. Abantu b'osabira bw'olina okusabira abadde aleeta ekimu eky'ekkumi eky'enkumi 5 asobole okuleeta ekimu eky'ekkumi eky'emitwalo 5. Katasobola kuleeta kimu eky'ekkumi eky'emitwalo 5 nga sente ze tezikoze eki tezeeyongeddeko. Kati olina omusabira oba osula bweru oba osulawa abeere obulungi naawe olyoka okulaakulana. Kati obuzibu bwe tulina nti mulimu abantu sigambye Siraje wabanga naye agwamu ekyo ekiti mulimu abantu abayingidde obuweereza nga yeetunula yekka nti nsobodde ntya okuvuga ama nsobodde ntya okwaki. Kati ekyo ne kireeta obuzibu. Kati nze ekyokugaana okuzaala Siraje kuba Siraje nawulirako ng'obweza butandika nawulirako kisikkakasa omugenzi Omusumba Yiga mbwe yamuzaala mu buweereza mu ntandikwa. Kisikkakasa kubanga ne Musumba Yiga saamuwulirako ng'akiŋŋamba. Kituufu abasumba b'omulembe guno ne bannabbi mufa ku kusolooza kasente mu bantu. Leeta sente nkusabire, leeta sente nsabire ne zitaddayo. Temufa ku well-being of the people be musumba. Kyekiri kye nkugambye otandise ne statement gyebadde ennungi olabika walabakoko ku issue yange nakwatibwa nga ndi accused nti nafeera obukadde 2 ku muntu ku gun point nga nakozesa musumba wange n'omuyimbi wange gwe managinga. Ne tutwalibwa ku Ekatwe. Byali biwanvu abo saawa zino Mukama be yassa wansi ba General Kayula be babipika nnyo ne tusibibwa ba ono Kitatta be balagira abasirikale abaali bagezaako bambi otuyamba okujjayo amazima ne basibibwa. Naye we nasibibwa eyanyakyuzinga yali omu naye kanisa yonna yaggwera ku poliisi. Ennaku 8 ze twamala ku poliisi kyaki yonna yasiibanga awo. Nereeta n'abamemba abaali ebweru we Uganda ne balinnya ennyonyi okudda okusobola okwaprovinga the truth. Amazima ne gavaayo which is nkyengezaako kulaga nti bwe tuba tuweereza Katonda kibi nnyo okugamba omuntu mpa 5,000 ng'asuuza 5,000 oba ng'asuuza kakadde ka ssente oba ng'asuuza bukadde 2. Kibi nnyo ogamba omuntu nti leeta 5,000 nga yasuze enjala. Kakati bwe buzibu bwe tulina nti tugezaako nnyo mulimu obwo abaweereza mulimu abantu nga Mukama ayimidde nabo. Osooka n'osabira omuntu oyo okuba obulungi. Omuntu oyo abeera obulungi asobola okwemya n'obuweereza. Kikitataganyiza ekifaananyi kyammwe gwe nga nnabbi? Ekitataganyiza ekifaananyi ky'obulokole especially obulokole. Kubanga ekintu kino n'Omubusiraamu gyekiri ne mu Katoliki gyekiri ne mu Protestant gyekiri. Naye ekitataganyiza mu bulokole ne kibanga kiri so big. It's because nti tetulina leadership. Mu Bukatoliki faaza baba alina by'atandise okukola bamuyita ne bamubuuza era n'amanya ku bibiri nva mu bufaaza nenkola eddiini yange era bamu mu bawulira kati bwe baalemerako bakola ddiini zaabwe
ne bamujja mu bufaaza ekitali mu bulokole nti oli toyina buyinza bumugaana kugamba nti ndi musumba tetubulina si mu Uganda mokka ne mu nsi zonna wentambula wendaba nti Pentecost churches makanisa ga Pentecost gonna geetwala kati omusumba akola kyayagala. Lwaki mulowoozebwa okuba mbu nno abasumba lwaki njoga kusema because Mondo ne Siraje bali accused of fraud obufere bw'obuwumbi buna. Lwaki abasumba mulowoozebwa okuba muno muli bafere abasumba bannabbi n'eddiini n'ey'obulokole? Ensonga yeeyo nti mulimu abazze mu buweereza nga tazze kuweereza bangi kwegamba wali omuntu nga ne bw'omunoonyerezaako. Era nze njagala abalabe ba BTM babeere ne kino ekintu nti bw'olaba omusumba ku TV oba nabbi ku TV nga tonaba genda iwe oba nga ogenze wuwe nga tonaba kunyweramu noonyereza nti amaze ebbanga ki mu bulokozi. Kikisooka obulokozi bwamazeemu ebbanga eryo kyaki zayogerako ze yakuliramu dada zikakasa nti yasabirayoko yaweererezayoko. Teri musumba oba teri nabbi oba teri mutume ng'amazima agenda kubanga yayimirira ng'ayimiridde nga teyabeerako asha, teyabeerako mukubi wa nnanga mu kanisa, teyabeerako bodyguard mu kyaki, teyabeerako musinza mu kyaki, teyabeerako gamba talina buweereza obwamukuza. Oyo bwakugambanga nti musumba naye talina kitaawe wa mwoyo manya nti alina question mark. Kyekisooka. Ekyokubiri omuntu ono alina relationship ki ne bayita bakitaawe ba mwoyo akyasobola okugendayo ne bamubuuza ne bamukomako ne bamugamba kino kyokoze ekiri bwe kiti n'akibannyonnyola. Bw'abanga takyabisobola mumanye nti aliko akabuuza. Oli manager w'omuyimbi mu eno saga yalabikiddemu omuyimbi manyiddwa nga omukyala manyiddwa nga Catherine Kusaasira nina oli manager w'omuyimbi. Abayimbi bano temubawa kimala okulaba muno babeera nga balabikira mu saga nga zino ez'obufere? Kyensinze n'okwagala mu eno interview emu ku question gyensinze okwagala mu COVID muno mwetusinze okulaba obuziina bw'abayimbi. Abayimbi abasigadde nga batulaze nti babadde basajja oba bakyala tebawera 10 mu Uganda. Tebawera 10. Tubadde tubalaba batambuza emmotoka z'ebbeeyi babyamayumba ga bbeeyi bakubisa ebifaananyi ne batulaga muyimbi gundi yazimbye ennyumba ya bukadde 5. Kumbe abamu babadde nga bapangisa oluusi nga tebazipangisa bazikubisiza bifaananyi. Bamaneja b'abayimbi baagaana okumanejinga omuyimbi naye they are after business nti omuyimbi ono bamukamulange ente gy'osanze ng'emaze okuzaala n'okamankame naye nga togitutte mu ttale kulya. Kyentegeeza nti abayimbi tulemeddwa balaga nti oba omumanejinze mulage nti alina okukola business. Wekiba kyetaaga okulima alime wabeewo time gye muva mu bantu ne mugenda mu byalo ne mwerimira nnimiro zammwe. Omuyimbi oyo lema mulaga nti waakabi nnyo beefuula nnyo special n'abasumba bakirina. Omusumba n'aba special ne ku bantu bebe nnyini tatuukwako takomwako tayogerwako bw'atuukawo abantu badduka emisinde bamuviira which is not good at all. Kati n'abayimbi eyo gundi gye bazimbiddwamu bw'atuuka gamba yenna ali waggulu akola ki kumbe eno wansi talina musingi gwa business yadde omudala gwa chapati tagulina yadde kitakiina afuna $40 muyinza okuba ne show kubanga abayimbi batono nnyo mu Uganda basasula akakadde. Omuyimbi asasula $40 oba 5 naye ayambala ngato ya bukadde 2 which is stupidity. Busiru ofunye $40 ayambala engato ya $5 asatu mugateeke mu business mu music. Kati awo omuyimbi oyo oba omuzimbidde omusingi. Oza Catherine Kusaasira bino bagamba muno naye yabaddemu eno saga gwe mu kifaananyi kyo mu kumanyako neko kansoke mbuuze waliwo musinkanyeko omumanyi? Catherine Kusaasira simusinkanangako muwulira bulungi era mumanyi bulungi mumanyi ng'omuyimbi. Oza kisooka okubanga naye yabadde involved mu eno saga naddala nga byabaddemu okubanga kutwala abantu ewa Muzeeyi Museveni? Ekisinga okunnuma omanyi nze sijja kukweka nsi ndi muntu awagira President Museveni ng'omuntu. Ekisinga okunnuma
abantu abawagidde President Museveni mu nsangi zino bebasinze omusuula bamusudde because of bye bakola bwe babawo obuyinza bakola bye baagala babawo obuyinza badda mu bantu ne boogera ebitaliiyo babawo obuyinza badda mu bantu ne babalaga ensi n'eggulu kati aba ne balowooza nti kyekyo which is not good. Nze Catherine Kusaasira sisobola mukomerera emisumaali nti yalimu naye bw'aba yabaddemu kubanga ayinza okuba nga yaleetebwa bwe kibanga kituufu nga basajja babadde babikola kati bayinza okuba baasala amagezi ne bamuleeta okulaga image nti tugenda kusobola kubatuusa ewa President Museveni kiyinzika okuba wabanga yakiyingiramu akimanyi nakyo si kirungi atoolo era nakyo era kyongera otulaga nti abayimbi tebalina musingi wansi. Nga tumaliriza oli yandigambye oli nabbi obubaka kibwoyinza obbawo ate nga okubuulirira oba oyinza okuwa omukulu Siraaje Kasasi n'otogera atemeze emabega w'emitayimbwa ekitalya Pastor Mondo akyali on the run then ne Catherine Kusasa naye akyali on the run bubaka kibwoyinza obbawo wano oba amagezi kigoyinza obbawo obubaka wempa omusumba Siraaje ne Pastor Mondo abantu baabwe nze kino ekigambo kyemmanyi nti amaanyi gatuli mu bantu betusumba kati abantu baabwe balina okujjayo amazima ebigambo ebyogerwa birimu ebya kanisa kati abantu baabwe twetaaga okulaba nga bavaayo so si muntu omu memba omu oba babiri oba basatu si be twetaaga twaga okulaba ekibiina ky'abantu ba Siraaje twaga okulaba ekibiina ky'abantu ba Mondo okuvaayo baprovinge nti amazima gali nti batata baffe baboogerako si bituufu. Musumba Siraaje ne musumba Mondo ng'abantu kati bo bamanyi ekituufu bamanyi nti wali embeera etabadde ennungi basobola okwenenya mu maaso ga Mukama era bamanyi nti wali okuwaayizibwa okusaba Mukama abagumye abawanguzise sinze mbasabya naye bo bayisabire muyimbi Catherine Kusaasira naye okuvaayo okulaga amazima kubanga baba nga waliwo abantu abamwogerako benyinyini balina okugendamu so si kwogera ku kamera naye okulumba abantu abo enyinyini so si musanga eggulu gyali kunoonya akalulu akomewo eno mu bantu gye boogerera e Kampala gy'aba abagamba nti bannange saali kino abantu bamulumize wayogera kino kumaliza ekyo n'abantu bennyini ng'ensi njiwa obubaka bumu nti otuuliranga ebintu tuleme okugamba nga bituufu oba si bituufu abantu tusigaye nga tumanyi nti Kristo akyakola ebigambo byogerwa abasumba kituufu mulimu abakola ebakola naye tuleme okwerabira nti Kristo akyakola. Musawa zino za COVID n'ebintu byonna bigenda mu maaso tekyandibadde kyavunanyizibwa okusabirayo eggwanga essaala eggwanga lyonna ne mu kaseera kano kuyitamu akaakalulu Mukama ayongere otubeera. Nsabira ggwanga Uganda kyoka kusabira abeesimbyewo bonna Mukama abawo omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera basobole okwawula nti ebintu byonna bye bakola bwe bireetera abantu be beetaagamu akalulu okufa tebajja kukulembera miti. Mukama abawo omwoyo w'amagezi kumanya n'okutegeera. Nsabira abantu mu sizoni eno ng'abantu babadde n'omwoyo obwavu alumbye kulumbya gye tuyiseemu Katonda yagabiira abaana ba Israeli mu ddungu n'abawa emmaanu yensaba Mukama agabirire mu bizinesi z'abantu. Sabira abaana abakyawulira mu maka omwoyo w'okwonooneka aleme okubambala abaana ababeera omukisa. Nsabira abasumba sabira abakulembeze bonna abaddiini Mukama atuwe omwoyo w'amagezi ateeke mu mitima gyaffe ekisa tusobole okukulembera abantu tuleme batamya Kristo kubatamya Katonda mu linnya lya Kristo Yesu Omunazaaleti mwesabidde amiina. Kale awo tetusobola kubanga tusukawo saagala mwerabira embuno oli ku before 5 ate wano wenyini ku BTM TV ne Step Jazz wali ku YouTube gwenkoze ne bamuyita mwana mulensa Lawrence yabira okubanga akwata ebifaananyi ebirungi nga bino.